kumanya gy'olaga nga tomanyi gy'ova. Abantu ba Katonda mwenna mbalamusizza nnyo n'embeebaza gyonna gye mukola ku lwa Buganda ate ensi yattu Uganda ne ku lw'Ekereziya nnyaffe Katolika. Tugambye tosobola kumanya gy'olaga nga tomanyi gy'ovudde. Wano mu Buganda mpisa yaffe era tukimanyi bulungi ey'okutambulamu ng'Omuganda, okweyanjula, okweyogerako, ng'olaga obuvo bwo n'obuddo, ng'olaga obujjajjaabwo, ng'olaga emirandira gyo, okusobola okuyunga obulungi Oluganda. Awo nno empisa eno yaffe wano mu Buganda era ng'erina emigaso gyayo mingi nnyo. Tusaanye tugikuume butiribiri kubanga tewali agenda gitukuumira, era tugyagale kubanga y'emu ku mpisa etwawula ate n'obuwangwa obulala. Eyo yaffe wano mu Buganda. Awo nno erinnya nze Julius Sseguya, mutabani wa Mikayiri Bukenya agalamidde ku Mutala Mbaale Kitaasa Bukomansimbi. Ndi muzzukulu wa Serevesti Lubega agalamidde ku Mutala Mbaale Kitaasa Bukomansimbi. Ndi muzzukulu wa Kosima Mukasa atudde ku Mutala Buyaga mu Buddu, Oyezi kyamukubira enduulu. Ndi muzzukulu wa Yozefu Musoke agalamidde Erwanyi mu Buddu. Ndi muzzukulu wa Weetaase. Ndi muzzukulu wa Kifuumusana. Ndi muzzukulu wa Kalamazi Kisenyi. Ndi muzzukulu wa Yozefu Lugoye. Ndi muzzukulu wa Kadida. Nva mu nnyumba ya Mikayiri Bukenya, nva mu luggya lwa Kalamazi Kisenyi, nva mu lunyiriri lwa Miito, nva mu mutuba gwa Mbiriisa, nva mu ssiga lya Muwonge Ejjalamba, nva mu kasolya ka jjajjange Nsamba Lubega Lukonge atuula e Buwanda mu Mawokota, nga ono yannyunga ku Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ndi musajja Muganda, eddirangabi akabbiru Jerengesa, omubala guvuga nti kalikuta kalikutanda ne kakutwala mu b'engabi abasambaganyi. Ndi musajja Musaaseredooti ow'essaza lino ery'e Masaka, era nga mbuuyo obwo ndi mutabani wa Musenyere Silverusi Jumba, ono atuula ku Mutala Kitovu mu Buddu mu kibuga kya Ssaabasajja Kabaka Masaka. Ndi muzzukulu wa Yowaana Bateesita Kaggwa, ono agalamidde ku Mutala Bukalasa mu Buddu. Ndi muzzukulu wa Adrian Kivumbi Dongo Musenyere agalamidde e Viramaliya. Ndi muzzukulu wa Kalidinaali Emmanuel Wamala Omutiibwa, ono naye nga zikyamukubira enduulu atuula ku Mutala Nsambya. Ndi muzzukulu wa Yozefu Kiwanuka Nakabaale agalamidde e Lubaga mu Lutikko. Ndi muzzukulu wa Victor Mukasa ne Baaziriyo Lumu. Ndi muzzukulu wa Papa Francis era nga ye wa Kasolya atuula ku Mutala Roma Muyitale, ono yannyunga ku Kristo Kabaka era omulokozi w'ensi eno. Nnyabo anzaala nga zikyamukubira enduulu, oyo mwogerako ng'afukamidde, ye Keremensiya Namugenyi, muwala wa Krizesito Mutuuzi, ono nga agalamidde ku Mutala Mbaale Kitaasa Bukomansimbi Essekamitumba, muzzukulu wa Katongole Mulema Mugatta yeddira nte akabbiro ŋŋaali, omubala guvuga nti mbadde ngaleeta omusumba aganywedde, ekyuma nkiridde n'omukimba ngulidde. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale. Kristo jjo
leero ne bulijjo. Omukama abeere nammwe. Katonda omuyinza wa buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu mwenna abawa omukisa gubakkeko era gubasigaleko ennaku zonna.